2020 agaleero tezaabanga nnyangu za kukuŋŋaanya n'ozisaawa. Kati oluusi mu kweyambulula naddala obufumbo obuyiseeko ebbanga tuvaliwinga. Naye obukyali close emyaka gye gimu gisembereganye naki kiba kikyali kyekimu. Wallahu a'lam. Imaamu, omukyala asobola okuggyamu olubuto bw'aba yalufuna mu nsobi bwe luba terunnaweza myezi 4? Omukyala akkizibwa okuggyamu olubuto yaba afunye instructions okuva mu medical officers tilulina complications, luyinza okumutta, tajja kusobola dusitula, oba bakebedde mu byuma ne balaba nga alina kiwuluwulu tekuli mutwe. So sinze simbadde siriredde nalufunye mu nsobi naki talukwatako aleke. Olubuto yalufunye mu nsobi ey'emu, kati atayagala kukola yakubiri alugyemu, sifuuke mmeka? Bwe tuba tugudde mu nsobi tulwanagananga nayo nesigala ng'eri egi. Bw'otegendereza mwana wange ensobi emu bw'ogigwamu oyinza okukola endala nnya ng'eyo ekozesa ziri endala, ey'emu ng'ekozesa ziri endala. Tuyimiza omusajja yatusookawo balongoofu banne bamulekera sisita waabwe, naye shitaani nemukema n'amwagala eyo nsobi. Baalwayo nnyo n'afuna olubuto n'aluzaala, kati n'ayagala bajjewo omwana ono nga kijja muswaza, nabba omwana n'amutta. Ezo mmeka? 2, 3. Olite kati n'akizuula nti omwana ono omuwala bajja mumutegeera nti yazaalako, naye n'ayagala mugjewo. Ezo mmeka? N'amugjawo naye. Kati n'anoonya butya bwagenda obitottola, kulimba bali nga bakumyewo. Ezo mmeka? Yandwalako n'afa, netumuziika. Mulamu mwalayo nnyo. Ensobi eri egi ekyawerekerwa endala nnene. Ekyo nno bw'otekyegenderezanga mwana wange mu bulamu bwange kyangu kyakubaawo. N'ogwa mu nsobi emu newerekerwako endala 4, 5 naye nga zonna nnene enzibu, ate nga zijja togenderedde. Olaba bulabi ng'okoze n'endala. Avuga bubi n'akonowa booda omu, n'ayagala adduke, nezibooda nezimugoba, n'ayagala nazo azitomere zimuveeko. Ayongera kukola mistakes endala. Kusooka yabadde kiki? Omu. Naye kati yakutomeranga 8 omulala, okasusekasuse eri ati abalala bamenyesa amagulu. Ensobi emu bw'otegendereza okukola nnyingi, saala atusaasire. Olubuto luleke. Ate abaana ab'obuwala naddala b'omulembe guno ekisooka obufumbo buzibu bwa kufuna. Oyinza okuba togenda kuddayo nakufuna wafumbirwa. Omwana w'omuzaala abeerebwa ekyo kiggwe. Tatandikira n'okululekamu ze zimu kutta muntu. So ate tutetenkanya kutta muntu mulala. Okululekamu ne muluzaala muteeko mu miteeko gya ttawulo. Ayi Allah ffe twagwa mu nsobi tusaba tusonyiwe, tetujja kukola ndala. Badde seetegese sinatuka kuzaala nkyasoma n'abeera ntya mu bazadde nga masaba school fees ng'ate nange nansaba school fees. Kati ate akuba tooki gy'alaga mu maaso gy'atamanyi na biriyo, kubanga stress esinga okutulumba ffe abaana Adamu kulowooza future yita stress. Kubanga otulamu awo n'obigwamu tooki gye bujja naakola ntya bwenti, singa kijja bweki tomanyi bigenda kubaayo. Stress eva mu kulowooza future. Kunoogikubamu tooki ng'olaba tojja gisobola naye nga tomanyi bigenda kuba mu future. Future giveeko. Wama tadiri nafsun maadha taksibu ghada. Allah atugamba nti omwana Adamu tamanyi byanja ebigenda omutukako enkyala okufuna kwe okufeiringa talina kyayinza kumanya n'eki. Enkya si Saturday
Wezo okwakuba otuuleyo konna tiwabboda anakulinya ekigere waba n'oboogera bwoti ne bafunayo $5,000,000 tosobola. Ng'olina rutiini yo gy'omanyi nti enkya nkeera wano nzire wano ngende ku mulimu yeekuli wano ebigenda oggwamu ebirala omanyi. Wama tadiri nafsun maadha taksibu ghada. Just enkya yokka naye kati onagaana nti kati omwana fizi zirivawa. Omwana okutandika kusoma myaka 5 ebinaaba bibaddawo myaka eyo gyonna obimanyi. Ekigisamu abantu embuto obuvunaanyizibwa obujjawa mu maaso gwatamanyi tabulinaako maanyi. Oyinza n'okutuuka eyo ng'ate ojja kuba wazifuna dda fiizi nga ziri awo makutiya n'amakutiya kubanga tubalabyeko nga bafunye fiizi nga nti balina baweerera. Makutiya ga fiizi gajjudde awo talina baweerera. Ate tubalabako nga ab'okuweerera abalina naye tazirira. Mwana muleke. Wallahu a'lam. Ekisemba bisebo. N'agamba nti Imaamu njagala okubaako obuyambi bwenkola nga for example okusasulira omuntu ku fiizi, naye ate waka ndaba omwami wange alwana n'okusasula fiizi z'abaana bange oluusi azisasulira mu bitundu. Bwe nnaakikola ajja kunsuulira obuvunaanyizibwa obwo atandike okulowooza nti nfuna nnyo ssente nnyingi nkole ntya? Buli lwoba ng'olina akasente koyagala okusaddaaka, Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti wabda biman ta'ulu. Bw'olabanga ssente ziri awo zikusiiwa oyagala kusaddaaka, sooka onoonye omusaayi gwe guli close kuba otandikira. Bw'olaba ono ali okay ng'odda kuguddako. Kati omusajja tandikira ku baana bazadde baana bo mukyalawo. Omuzadde yali close nekuddako abaana nekuddako omukyala. Kati omukyala abazadde bali close nekuddako abaana nekuddako omwana. Kati ekikunonooza oweere abeeri fiizi abeewa ng'abantu tonnabamala olina kusooka kumala bano. Yatugambye sallallahu alaihi wasallam nti wabda biman ta'ulu. Bw'obanga owulira zikusiiwa tandikira ku close, omusaayi guli close ennyo wano. Bw'otunulabo nga bali okay ng'ogenda kuguddako, bwe bali okay ng'ogenda kuguddako. Bw'olaba nga omusaayi guweddeko ng'okononooza ffe bannakunkunya edda bansi yaleeta, naffe simanyi gye twava, naffe twesanga tuli wa. Naye ekikutwaza okunonooza bansi yaleeta ng'eno tuli bubi. Eyo nno ze zimu ku nsobi ennene ezibeera mu bufumbo saidi zombi. Haaji omusanga ku masigidi yasasula bbiru z'amasanyalaze ez'amazzi emizigiti agotugulidde emizirala emipya naye nga ewaka ababe bennyini bali bubi. Ezo saddaaka temuli makulu, temuli na mpeera. Busooka bali bw'omala n'olaba nga okiriyalinze jangu ku muzikiti otusaba ebbiru z'amasanyalaze. Naye ku muzikiti tumutenda kusaddaaka, ku muzikiti eka bamutenda bukodo. Ku muzikiti gwonna omuzikiti gukimanyi nti wano tewali yenkana haaji oyo mu kusaddaaka taliwo, nga n'abeeka bakimanyi nti wano tetulina gwe tumanyi mu bukodo nga haaji oyo. Kati ku mwembiriri bani ababoogera ekituufu? Abewaka. Wabda biman ta'ulu. Saddaaka yo yonna sookera ku musaayi oguli close, ogende kuguddako. Bw'olabanga wonna wali okay, tewajja kuba okay 10 ku 10 kubanga tebiggwaayo. Naye bano babagoye school fees mbwate emperera beeri. Annamma ababe kyabebbali basooke balye, olugero lwa Kiganda. Anamma ababe awoza abebbali basooke bakole ki? Kumba ababe bagenda obbasibya enjala. So seggabula bali. Sooka ku bano. Otumala bano lwegetudde kubaddako. Ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam munnaffe ekibuzo kyabuuzizza, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaleka yakizibikira bulungi nnyo nnyo mu hadithi mwezi mu Bulughul Maram. Tujja zisanga eyo mu kitaabu zaka. Allah ali batuwadde obuwangazi tutuukayo gye ziri ezo hadithi eziraga nti wabda biman ta'ulu.
wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Naye darusi yaffe ejja esembayo tugende mu ka short break kubanga December mulimu ku safari n'amadarasa g'ebbali mangi agategekebwa inshallah. Kati Friday ejja tujja kuba tuggalawo tugende mu break inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.